ennaku ezo mba ndi awo omulokole gwe neekakasa wano nampeereza obutambi bw'obuseegu. Yaweereza akasooka n'aweerezaako okubiri agenda okulyalazinga nti abuweereza wa pasita. Essimu yange embi nnyo kubanga eriko B. Bw'otosoosa Bujjingo osoosa Loziyaasi wakwandi mumanyi okuteekako PR oba PS pasita. Naye alphabetically kasitonyiga bwoti mu ssimu yo omantaalamu katono n'obimpeereza kubanga alphabetically essimu yange yeesooka. Owulidde nga ne ku profile picture ye kuliko statement ennungi. Nja kulindirira Mukama okutuuka lwalidda. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Nja kulindirira Mukama okutuusa lwalidda. Mbuliza ne bandi byobadde ozibiriza n'ong'osinza bibadde. Bannange waliwo ekintu kye mutannalowoozaako nnyo. Bujjingo ono yalibanga waliwo omuwala eyamutega akakamera. Era gye buvuddeko muwulira obunkenke bwe yaliko. Nti bannange neetaagayo ku ssente. So obuweereza bwetaagayo ku ssente wabula nze ng'omuntu neetaagayo ku ssente. Obukadde nga 7, obukadde nga 8, obukadde nga 10 ate mbwetaaga mu bwangu. Ne bw'olaba nti waliwo eyali aleese 10 n'amugamba muganda wange ddayo neetaaga ku ssente nneneko ekizibu kye nnina kyamangu. Bujjingo oyo yalibanga omuwala eyamutega akakamera ayina omuwendo gwa ssente gwe yamusabanga ransom. Leeta ssente bwe ziti nneme butambi bwo. Mpa ssente bwe ziti nneme butambi bwo. Kyova olaba yali ku pressure ng'anoonya ssente. Naye olw'okuba ennaku zino takyavaako bulungi hadithi, buli lwayogera ku kigambo ssente ng'endiga zitandika okwesega. Buli lwayogera ku kigambo ssente ng'endiga zitandika okudduka. Nti luli Bujjingo yayogeranga bonna abaliwo n'abawulidde abawulirira Bulaaya ku social media oba ku mikutu emikwanira wala giyite social media mu lujunguti nga balina okuweereza ssente. Kakati Bujjingo bw'asaba ssente ebitundu 2 oba 15 ku buli 100 bye byokka ebimuwa ssente. Ate ebyo ebirina ebizibu ebingi ng'ate omuntu alina ebizibu ebingi automatically tabeera na ssente. Bwe njogera ku muntu alina ebizibu ebingi yoyo aba takyalina wakudda ng'ewa Bujjingo wokka we wasigadde essuubi lye. Abantu ab'ebizibu ebingi be baabakola ebikolobero. Natta omwana wa mujja wange omuzimu gunfuukidde ekizibu. Omanye abasawo Abaganda balowooza mbu be babye nnyo mu bo tebasala mazima. N'ekizibu okugenda ew'omusawo Omuganda nga watta omwana wa mujjawo n'akukolako okuggyako nga mufeerera akugamba genda obungeete n'ensi buli nsobi gy'okola olina ogisasulya. Kati abo ab'ebizibu ebingi baasiisira wa Bujjingo. Naye ab'ebizibu ebingi tebasobola kusonda ssente Bujjingo ze yali yeetaaga mu mangu. Bujjingo n'atuuka n'okukola olukuŋŋaana lwa Easter era abantu ne bamutima kubanga takyavaako hadithi. Kitegeeza ssente tezaawera bulungi. Olaba bw'atandise okukyusa olutambi. Kitegeeza nti omuwala ssente ze yamuwa zaali tezimumala, omuwala n'asigala ng'atiisatiisa. Kaakati Bujjingo atandise okukuteekateeka nti essaawa yonna waliwo obutambi obugenda okufuluma kubanga eno ntudde ku maggwa. Waliwo ali mu kuntiisatiisa okubuta. Waliwo ali mu kuntiisatiisa okubusumulula. Kakati atandise bw'ati. Waliwo omukyala yansindikidde obutambi nga tamanyi nti abusindikira musumba. N'aweereza akasooka, n'aweerezaako okubiri, n'aweerezaako okusatu, n'amala n'abusiimulayo omulundi gumu. Bujjingo ali mu bateekateeka. N'ebyo byonna byali mu kwogera mbu erinnya lye mu alphabetical litandikira wano ewasooka. Bujjingo kkiriza oba gaana okuggyako omuntu nga takukkiririzaamu. Tewali muntu alina nnamba yo mu ssimu ng'oli waggulu we mu by'obuweereza ng'era oli musumba we nga yasevinga erinnya mbu Loziyaasi Bujjingo olw'okuba nti amannya go gombi gasemberedde alphabetical mu nnyukuta ezisooka ge gasookerwako. Waakiri ateekako pasita oba ateekako omusumba. Bujjingo olina obunkenke bw'oliko. Era gwe sooka weebuuze ti omuntu anaasindika obutundu bw'ekyama
ye tamanya nti yaganza Katongole talina kgenda muleeta Kera ina kgenda muleeta Alozi asoba leeta B nti Bujjingo tamanya nti abadde alina busindikira Katongole lwaki bwajjeyo Bujjingo ina kyokweka waliwo omuwala eyakutega akakamera nga muli mu kikolwa eky'omukwano omuwala oyo ng'asaba omusingo kaakati akutaddeko puleesi y'amaanyi ennyo essaawa yonna afulumya obutambi bwo kubanga kaakasente kalabika kakubuze nze kanninde wendi wano ku Wankaaki naye essaawa yonna mwaliraba ku bwereere bwa Bujjingo